ababaka ba Parliament abatula ku kakiiko aketegereza embalirira ey'ensi eno baagala wabeewo okunoonyereza wamu n'okunnyonnyola okw'enjawulo ku bantu ba bulijjo abaweebwa emmotoka ez'amagye n'eza poliisi okubakuuma nga zikubyeko abajaasi n'abasirikale mu ngeri ya galimasane ente enzirugavu okuvaamu amata ameeru. Ababaka bano bagamba nti ensimbi ez'omuwi w'omusolo zisaasaanyizibwa ku bantu abo mu misaala egisasulwa abajaasi n'abapoliisi bano saako amafuta agakozesebwa kabangali ezo nga zisaasaanyizibwa mu ngeri yakwata n'owaayo nga yasikira musikire. Abamu ku babaka ku kakiiko kano bagambye nti abantu ba bulijjo abaweebwa abajaasi n'abapoliisi okubakuuma bangi babakozesa bubi okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka omuli okubba ettaka n'okutuntuza bannansi okukukusa amagendo n'ebyamaguzi wamu n'obubbi ne beeyisa mu ngeri ya kukola byambyonoowo obusa byakola ewaabwe. Ababaka ba Parliament bano basinzidde mu nsisinkano n'ennyini ntebe w'akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku mbalirira y'ensi eno Wilson Kajwenje abadde abanjulira alipoota eyavudde mu kwekenneenya embalirira y'ekisaawe ky'ebyokwerinda omuli poliisi, amagye, ebitongole, ebikessi n'ebirala eyalaze nti amafuta agaweebwa ebitongole ebyo okuddukanya emirimu tegamala. Paulo Omala anokoddeyo erinnya lya nnyini ntebe wa NRM Kayunga Kalisa Moses Kalangwa gw'ayagala abakulira amagye bannyonnyole engeri gye yafunamu kabangaliza amagye eziriko abakuumi bagambye nti abakozesa okusengula abantu ku ttaka n'okubalabya ennaku ng'eziri mu kufiirwa abadde mwannyoko mwafuukira kitaawo. NRM at Kayunga is benefiting from military guards, military vehicles, Mr. Chairman. Would you have the opportunity to ask the head of the military, the general is here representing them, how in the world would a civilian who has no constitutional authority, having 2 military vehicles and with military escorts, which means some of this money, Mr. Chairman, which we are giving you, you are asking for, there are some civilians who are benefiting from it unconstitutionally. Omubaka ono Paulo Omala memba kakiiko kano agambye nti abantu ba bulijjo bangi abalina kabangali eza poliisi n'amagye ezikubyeko abajaasi nga zikozesa amafuta ga gavumenti mu ngeri etali nnambulukufu. Amyuka nnyini ntebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku mbalirira y'ensi eno Achia Lemigio agambye nti minisitule y'ebyokwerinda, minisitule y'ensonga ez'omunda wamu n'abakulira ebitongole okuli amagye ne poliisi beetaaga okubuulira Paalamenti emitendera egiyitibwamu okuwa abantu ba bulijjo emmotoka z'amagye okubakuuma. But I think it's important for the committee to bring it in general terms. Oversight. It is about principles. What are the guidelines on civilians being escorted? What are the circumstances? Nnyini ntebe w'akakiiko ka Paalamenti akalondoola ebyokwerinda awamu n'ensonga ez'omunda Wilson Kajwenje agambye nti ensonga eno akakiiko ke kagenda kugitunulamu. The other matters you raised, legitimate as they are, by extension they have budgetary implications, by extension. But majorly they are matters to do with the oversight, where we must hold the UPDF accountable to who enjoys. Especially when you are using state resources for harassing people, yes. For grabbing land forcefully, for intimidating police officers and government officials, that you are a very big person. And if you look at me, I'm carrying SFC. Who are you? So that is the question, Mr. Chairman, we are mandating you to go and answer. Kinajjukirwa nti mu 2016-17 alipoota zaafuluma okuva mu poliisi nti abantu ba bulijjo bangi okwali ne bannabyabufuzi nga mulimu n'aboludda oluvuganya gavumenti okuva mu bitundu Nakaseke, Butambala n'awalala tibaali baafuna amafuta okuva mu poliisi okukola emirimu egitamanyiddwa newandibadde nga bamu ku bannabyabufuzi abo baabyegaana. Uganda olwaleero yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku olw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri n'omulanga eri bannayuganda okwefumitiriza ku ddagala eriri ku katale mu kujjanjaba omusujja ogwegirisa ng'ekigotta entulabo okisanga mu ttaka nga kya mugwagwa. Emikolo emikulu egy'okukuza olunaku luno giri mu disitulikiti ey'eggulu ku mulamu okugamba nti tutandikirewo kaweefube ow'okulwanyisa n'okumalawo omusujja gw'ensiri. Ebiwandiiko biraga nti bannayuganda obukadde 15 be baakwatibwa omusujja gw'ensiri omwaka oguyise so nga abantu 1,200 be bafa ekirwadde kino ekyongedde okufuuka nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Dr. Martin Lukindu omukugu mu kunoonyereza ku musujja gw'ensiri agamba nti Uganda esaanidde ekyuse enkola z'ebadde egoberera mu kulwanyisa omusujja kubanga nazo ezimu tezikyayamba ku mulembe guno.
waliwo ensonga nyingi lwaki omusujja guno kyali ezibu. Ekisooka liza nnyini oluusi zifuna embavu nti enkozesa eno gye tugoberera ennaku zino nga okukozesa obutima bw'ensiri weesanga nti tezikyafa nnyo eddagala lye tukozesa obutima bw'ensiri gamba n'okufuuyira mu nnyumba zaffe tezikyakozesebwanga oluusi bwe zaakozesebwanga edda tezikyafa nezisigana nga zisaasaanya obulwadde obwo ate n'ekirala waliwo nezikyusa empisa zaazo mu kuluma abantu ezaali ziruma ekiro nga tuli mu wansi mu butimba bw'ensiri weesanga kati oluusi kati zituluma kawungeezi nolwekyo ne zeeyongera ate okusaasanya obulwadde buno. Ministry ey'ebyobulamu egamba nti abantu 14 be bafa buli lunaku mu Uganda olw'omusujja gw'ensiri era kaakano essira balitadde ku kugemesa abaana. Omuteesiteesi omukulu wa Ministry y'ebyobulamu Dr. Kanziira Diana Atwine asabye bannayuganda bongere okuwagira enteekateeka ey'okwegemesa okulwanyisa omusujja gw'ensiri. Nga bwe tufunye eddagala lino erigema twagala abantu balijjumbire kubanga bwe tukendeeza ku baana abafa kubanga mu mwaba 16 abafa 16 baana bali wansi wa myaka 5 bwe tukendeeza ennamba eyeefa nga tugema abaana bano wansi wa myaka 5 kijja tukuyamba nnyo okukendeereza ddala abantu abafa olwa malaria. Kyekigendererwa kyaffe n'ekintu kino tesobola kikola ffeka kuba mumanyi tutulina misinformation ebweru eyo distortions ze boogera kati abantu ne beesuulira ogwannaggamba nga tebaagala nakulira byakugema. Ebyokwerinda binywezeddwa ku Kereziya Lutikko e Rubaga mu kibuga ekikulu Kampala nga Ekereziya Katolika etegeka okusabira kitaffe Papa Francis abadde omukulembeze wa Ekereziya omulambika mu nsi yonna era ng'okusaba kwe Rubaga kwa lunaku lwa leero nga tannaziikibwa lunaku lwa nkya ku lw'omukaaga. Omuwandiisi w'essaza ekkulu eri Ekereziya Katolika eri e Kampala Reverend Father Pius Malese Ntumbwe ategeezezza CBS enkyaleero nti gavumenti yabongedde ab'ebyokwerinda okuva olunaku lw'eggulo okutangira obumenyi bw'amateeka ng'Ekereziya ekyakungubagira Papa Francis eyafa ku ntandikwa ya wiiki eno. Father Pius Mala agambye nti abakungu ab'enjawulo olwaleero bakyagenda mu maaso n'okwetaba mu nteekateeka ez'okukungubagira kitaffe Paapa abadde akulembera Ekereziya w'Omukama nga bateeka emikono mu kitabo ekyateereddwawo. Tofa gye tulina tayebwa ndowooza atuuse wa ssaawa 6 Sunday book ate Katikkiro Mayiga ajja ku ssaawa 4 ate misa yaffe eri schedule gye tuba tulowooza bamonas okutukula ku ssaawa 5:45 emisa esobola okutandika edda ssaawa 6 ejja okukulemberwa His Excellency Luigi Bianco ng'ali wamu ne chairman w'Episcopal Conference Bishop Zua nga tuba tubasaba okwegayirira okusabira mukadde waffe wonna we bali neddala abasobola bonna bajje e Rubaga twetabe wamu. Reverend Father Pius Malese Ntumbwe agambye nti ebyokwerinda byo binywevu ddala mu nteekateeka eno ey'okusabira abadde omusika wa Peetero. Kusaba kuno okuli national si kwa Kampala kidasi yokka naye kwa church yonna eya Uganda. Ebyokwerinda bikuumiddwa bulungi nnyo ddala era ab'okwerinda baffe babaddewo okuva jjo nga beetala okulaba nga okusoma kubeera kwa mirembe. Gavumenti etuwadde bulungi okwerinda sofa. Ate essaza ly'Ekereziya Katolika eri Masaka litenderezza nnyo abadde akulembera Ekereziya Katolika mu nsi yonna kitaffe Papa Francis agenda okuziikibwa olunaku lw'enkya ku lw'omukaaga. Ekereziya egambye nti emyaka 12 Paapa gy'amaze mu ntebe tabadde wa bakatuliki bokka naye abadde Paapa w'abantu bonna. Omusasi waffe Tom Sange Kayinja y'abirina. Bino Vicar General Monsignor Dominico Sengoba yabyogedde ayigiriza mu misa gye yakulembedde okusabira Papa Francis mu kusaba okwawuffeera okutongola okw'essaza ly'e Masaka. N'agamba nti omugenzi Papa Francis abadde awulira bubi nnyo olw'okutaagulwataagulwa kw'ensi olw'entalo eziri mu nsi era ezibaddewo mu biseera bye abanoonyi b'obubudamu n'amawanga amagagga okunyigiriza amankuseere ng'ebyo bibadde bimuyisa bubi. Papa waffe tabadde w'abakatoliki bokka era tabadde w'abakristu bokka abadde w'abantu bonna. Omubaka wa Kalungu
West Joseph Sewungu Gonzaga yasabye gavumenti emmotoka Papa Francis gye yatambuliramu bwe yajja mu Uganda agiwe gavumenti egiweeyo eri Ssaabasumba efuuke ekyobulambuzi. Omulabirizi wa West Buganda yawummula Bishop Henry Katumba Tamale nga naye yeetabye mu kusabira Papa Francis mu Lutikko ekitovu. Yasabye abantu okukomya okwogera ku bafu nti babatadde mu nnyumba yaabwe ey'olubeerera nga bategeeza entaana. N'agamba mu ntaana baba bawummuliddemu buwummulizi, ennyumba ey'olubeerera eri mu ggulu oba mu muliro ogutazikira. Bw'atyo n'asaasira omwepiskopi w'e Masaka n'abakristu mu ssaza ly'e Masaka olw'okufa kwa Papa. Tulina essuubi eryo nti wali batuwummulizawo obuwummuliza bw'obanga entaana ennyumba ye ey'olubeerera bw'alidde okukola omusango gw'abalamu n'abafakulumyako tolizuukira era tolizuukira ekitiibwa kya Yesu olw'oluvannyuma. Knight Dick Richard Muwanga yayogedde ku lw'abasirikale benne aba Papa. Yasabye nti obuvunaanyizibwa bo ng'abasirikale ba Papa n'abakristu bwe basigazza kwe kukola ebyo Papa Francis by'abadde akola. Bibadde bikyali bityo. Omulabirizi wa West Buganda Bishop Augustin Nsereko naye n'ayogera ku mugenzi Papa Francis nti mu bakulembeze bonna abali ku nsi Papa abadde kyakulabirako era abayize bamuyigiddeko bingi. Omukulu ono abadde kyakulabirako nnyo mu nsi yonna. Kale nno omuliraano nga bwe gwokya ebbiri nze nga omulabirizi wa West Buganda ntuusa okusaasira kwange eri muliraanwa wange era mukadde wange Bishop Silverus Jumba ne Kereziya Katolika yonna. Salongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma gasannyalala senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omuntu yenna eyemulugunya ku bikolwa eby'omulamuzi alina eddembe okutwala okwemulugunya kwe mu kakiiko aka Judicial Service Commission wabula si mu kkooti nga munnamateeka Najibu Kasole bw'annyonnyola. Ennyingo 128 eya ssemateeka y'eggwanga n'akawaayirako okusatu akatteeka erya Government Proceedings Act kalambika nti tewali mulamuzi yenna ayinza kuvunaanibwa musango nga gwekuusa ku nkozesa y'obuyinza bwe obw'ekiramuzi era tewali musango guyinza kuleetebwa eri omulamuzi oyo mu ngeri ya ssekinnoomu oba nga guvunaanibwa gavumenti nga gwekuusa ku mirimu oba ebikolwa eby'omulamuzi by'abakoze mu nkola ye ey'emirimu egy'ekiramuzi. Naye ate tekitegeeza nti omulamuzi yenna tayinza kuwaabirwa, naye tewaabirwa mu kkooti bw'abanga waliwo omuntu yenna yeemulugunye ku nkola y'emirimu ey'omulamuzi alina eddembe lye okumuwaabira mu kakiiko akakwasiza empisa ez'abalamuzi akakiiko aka Judicial Service Commission ne kawulira omusango gwe okwemulugunyako naye nga teguuliddwa mu kkooti zino eza bulijjo ng'abantu aba bulijjo. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Ekibiina ky'ebyobufuzi ki National Unity Platform kyataddewo obukwakkulizo eri abamu ku babaka abali ku kaadi yaakyo naddala abo abateeberezebwa okuwakanya ekibiina engeri gye kiddukanyizibwamu bwe baba nga baagala okuddamu okuweebwa kaadi y'ekibiina kino mu kulonda kwa 2026 anti bulijjo omukadde akwasiza ku mmere ye. Mu baaweereddwa obukwakkulizo omulina okweyanjula eri ekitebe kino mu mwezi gumu mwe muli omubaka wa Kimanya Kabonero e Masaka Pastor Dr. Abedi Bwanika, omubaka w'ekibuga ky'Entebbe Michael Kakembombwa Tekamwa, omubaka wa
Mityana omukyala Joyce Baagalwa Ntwatwa omubaka wa Nyendo Mukungwe Matayas Mpuuga Nsamba n'abalala. Kino kyatabudde abamu ku bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya okuli omubaka wa palamenti owa Kampala Central Muhammad Nsereko Zaake, omubaka wa palamenti wa municipali y'Ekirabula Imu Ssemujunganda naye yali omubaka wa palamenti wa Lubaga North Moses Kasibante wamu n'abalala abagambye nti ekyakoleddwa mu bukyamu era nga abamu bagamba nti ekyakoleddwa bakikoze okwagala okutiisatiisa ababaka abo bave ku kwogera ebyo ebirabika nga bibaluma mu kibiina kyabwe bafuuke kyesirikidde omuzigo mu ttimpa. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba akasooka tukuleetedde yali omubaka wa palamenti owa Lubaga North Moses Kasibante Kirasi Moneta nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga Katabalwa ku kyabaviiriddeko okutabukira abannuupu abayisizza ebiragiro bino nga bakulembeddwamu omubaka wa Butambala mu palamenti era omumyuka w'omukulembeze wa National Unity Platform mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi. Honorable, kikyonenya ku Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi kyemunenyaako ebbanga lyonna tubadde naye ng'alwanyisa dictatorship. Kati olwaleero enkola gy'akolamu emirimu gye bikolwa ebyobwannakyemalira nti balangirira omuntu nti gundiya wano gwe tusimbyewo bakupa oba kukola ki nga tewaliiwo mekanizimu ya kulonda ku beesimbyewo balala mu kifo kyekimu nga Muwanga yakikola nti Muwanga asobola okugenda n'alowooza ensi nti asobola okuvunaana omuntu naye nga talina kwewozaako alina kujja kwetonda. Anti babadde mwezi gumu. Babawadde mwezi gumu gwa kwetonda. Tebabawadde mwezi gumu gwa kwewozaako. Justice system etandikira kwetonda. N'omusango gwe babavunaana tebagwogera nebbi be baakuwoza nga balina kubanga beetonda tebayogerayo. That is being dictatorial. Ekyo tekyalikoleddwa Muwanga kyannaku nnyo okuba nti abantu nga Muwanga abasibiddwako mu makomera nga balwanyisa dikiteeta kati ebikolwa bye bakola ate byebwa bwa dikiteeta. Muwanga vice president w'ekibiina mu Buganda alangirira ebifo by'abantu b'omu Buganda nti byereere. Achievement ya Muwanga n'esinga obunene senga n'agenda bw'atyo bw'anaayitamu n'asigala nga ye ssentebe wa kokasi ya Buganda mu kulonda okujja agenda kutuula n'abantu nga balina kwogera Luzungu okusobola okuggusa ensonga mu kokasi eza Buganda. Lwaki baatandise okuwanika abatalina kubaganyizibwako na birowoozo n'engero n'ebisoko babiwulira ne beewuunya ababyogera baba bategeeza ki. Ekibiina ky'obufuzi kibeera public property olw'okuba nti kikolera wansi w'amateeka gaffe nze tulowooza nti tekirina kubanga kikozesa fujjo bwe kiba nga kibiina ekyawandiikibwa mu mateeka. Naye kirina amateeka gaakyo ge kitambulira. Amateeka gonna galina kuba wansi w'amateeka g'ensi. Kati eryo fujjo eryeraliikiriza ennyo Abannayuganda abalinga nze nti senga ekyo ekibiina kikwata obuyinza egenda okuba enkola yaakyo eya justice. Kyogamba ekibiina tekirina kukwasisa amateeka gaakyo. Naye amateeka gateekwa okuba nga gatuukana bulungi n'eddembe ly'obuntu eryogerebwako mu ggwanga. Kakati kino ekyakoleddwa bagambye gundi ne gundi mujje mwetonde baawoza ddi. Kati eryo fujjo bwe kirireeta mu ggwanga ne kitandika okutufuga. Jjukira ekibiina ky'obufuzi bwe kiba kifuga tekifuga bamemba baakyo n'abawagizi. Honorable. Esewa. Kati gwatali wa nuupu bino bikulumira wa. Ebinuma kuba nti Munnayuganda ate nuupu yeewandiisa ng'ekibiina ky'obufuzi mu Uganda mwendi. Kaakati bwe kikwata obuyinza ng'effujjo lino lyekikola lyekigenda okukola ku Bannayuganda nange kiba kigenda kuntwaliramu. Naye n'okutuuka olunaku olwaleero abantu tiketi tebamanyi bwe bagenda kugifuna ne bamemba. Era kyova olaba nti abantu abagyagala ennyo batwala mbuzi batwala ndiga oba kusaddaaka oba kuwemberera ne bazitwala nga eyo yeringa enkola eyitibwamu kati okufuna tiketi. Ataalunda mbuzi atalina ndiga akyalina obweraliikirivu. Ogenda kuwulira nga Muwanga yalangiridde nti Lubongo yawana e Kampala Central gwe tusimbyewo. Ogenda okuwulira omwogezi w'ekibiina yatandise dda yapangisiza n'omuzigo ebugolobi nti ekibiina gwe kisimbyewo e Nakawa nti ate abaddeyo kaakati kyamusimbye ku bwa meeya. Abo baabalonda ddi obwannakyemalira bw'ensi tebubeera linnya lya muntu bubeera bikolwa. Museveni gwe tulwanyise obwa dictator bwa dictator si linnya lye obwa dictator bikolwa bye. N'olwekyo na buli muntu yenna akola ebikolwa ebyefaananyiriza nga ye naye equal dictator. Honorable abanuupu bagamba gwe ne Honorable Nsereko ne Mubaraka Munyaga balinako nsaalwa olw'amaanyi ge balina. Ekireeta Namugingo w'amaanyi kwe kudisikasinga abantu
bo baleme kudiscussinga ffe bantu tusobola n'okubanga tuli babi mu ndabika mu nyambala mu njogera naye issues ze tutadde mu ddiiro ze balina okukubaganyako ebirowoozo. Obuzibu ne Muwanga Kivumbi buva ku kinga ate mubadde nnyo ba mukwano. Ne kati tuli ba mukwano. Obuzibu bwange ne Muwanga Kivumbi nti akemekkereddwa okulowooza nti obuyinza tebulina mateeka ge buteekwa kugoberera. Muwanga alangirira bakandidate nga talina tteeka lyasomye ye Muwanga gwe mbadde naye mukwano gwange. Muwanga avunaana abantu naye nga balina kujja si kuwoza balina kujja kwetonda ye Muwanga mukwano gwange. Abantu bonna abakola fijjo bw'edityo bakozesebwa. Kye tulina okunoonya ani abakozesa era abakozesa agenderera ki. Muwanga abantu baali mu kukoba bamufaanana mu buli kimu era ekyo kye kibakubya oyo gwakolera gwe tutasobola kumanya. Kaakati nga ndowooza nti naye yeetaaga n'okulabula nti bw'omala bano ojja kuba osigadde omuggo bajja kubennula bo bennuzi ng'olutto w'ettulu. Honorable bagamba gwe balina nsaalwa kubanga bakuuma tiketi ya Lubaga North. Ekibiina ekyakatandika twagenda mu kulonda nze nga nze ekisinga obugundiivu mu ggwanga n'olwekyo kyo kyekyaninako ensaalwa. Ekibiina baleme kiddukanya nga WhatsApp group ntadimiini waayagalira wagirako baatayagala n'ateekako baayagala. Ekibiina kiteekwa okuba nga kiri siriyaasi okusinga awo. Kyokka obukaawu bwa Kasibante Moses Kirasi Moneta bwe bugudde mu matu g'omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi ye ayanukudde nti ye takyalina budde bwa kwonoona nti ye alinze bulinzi babaka abaayogeddwako okutuukiriza ebyo ebyabalagiddwa. Honorable bakunenya nti gwe oli dictator ofuuse munnakyemalira ate nga oli omu ku bantu abaali balwanisa President Museveni nti munnakyemalira ngeri gye wakutemu ensonga zino. Kati ffe tetulina kye tujja kubaddamu okutuuka ng'omwezi guyiseewo. Omuntu bw'omugamba nti jangu eka twogere ate tomusanga mukulu ng'ayomba n'omwegattako tugenda bulinzika n'omulinda tubalinze waka kati emboozi y'omukubo tugenda kugyetabamu. Ate ono Kasibante agamba nti mwe muli ba dictator kati buli omu ayita n'omutwe gwe kati omutwe gwe nze nguyina naye tegumuweereza so aliyo entitled ku opinion neffe ng'ekibiina one tubuze emyezi erina gyokka tugende mu bululu tulina okweteekateeka constituency bannaffe gye baagenda ne bagamba bavudde mu kibiina ne balonkingira ekyabwe ne bagenda ne batandika abalala babeere beesimbwa era basajja bakulu boonooba ate tugamba nti obuliri bwasigala bwange bagambe beebeereremu buli decision gye bakola enga consequences opportunity cost kati basalawo nga bakulu n'ebigere byabwe n'emitwe gyabwe ne batambula bagenda era tubawa ekitiibwa era tubasabira emikisa eyo gye bali n'olwekyo naye baleke wano we baanoba ekiba tufuna obusobozi tukoseewo omuwala tetudda kubeera awo kubasekyembekete ate omukyala yanoba n'akola n'empeta ewalala. Honorable Kasibante Moses agambye ekibiina mukifuga nga WhatsApp group admin adilitingako omuntu n'ayingizamu gw'ayagala ekitakkirizibwa mu mateeka g'ebibiina. Nedasebo omanyi naawe ate njagala onteekemu kasupu sigenda nze ndi deputy president kakati ngenda kontana na Kasibante. Nedda tereka naawe kati mpayise n'omuntu noono eby'obuntu tubireke. Waje? Eby'obuntu tubireke njegategere nze Muwanga Kivumbi ate nze yenze kati abo abasinga n'okubaddamu mbamba linyisiza.